Okay, neyanzege omukulu Farouk Sesaz muzukulu wa Katongole n'omukyala Jennifer Fulfigane mwena batulaba olunaku olwaleero ate tukedde wano mu bus terminal eya YY abasi ezinga boolaba ssaawa zino eno kati esimbula egenda mu bitundu ebyenjawulo egenda mu bitundu nga aluwo okuyita wali embaale n'ebitundu ebirala nga bwe tugenda okubanga tubabuulira naye akalipagano si kano ak'ebidduka komanyi wabula akalipagano ke tulina kaabasaabaze nga gwagenda mu maaso n'okubanga atulaba wano ku Soul TV kati eno yakamala kubanga eituuka ereeta abantu naye bayakatuuka wano ate ng'endala esimbula njagala kulagako ku bantu abali wano ne luggage eziri wano abantu abagenda maaso n'okubanga beetegeka okubanga bagenda mu bitundu ebyenjawulo gwagenda maaso n'okubanga atulaba wano we tuli munda kati wano abantu bano bonna boolaba wano bamaze okubanga batuuka ale batudde ate bamaze okubanga basasula basi yajjudde dda balinze bulinzi ejja ng'etuuka wano nga naye yamaze okubanga ejjula njagala kubanga njogerako n'omu ku bamanagers ndemu okwogerako bingi atubuulire bagenda kubanga bagenda mu bitundu ki transport eyimiridde etya ebyokwerinda byeyimiridde bitya namuntu agenda kubanga yeteeka ssaawa zino okubanga atambula agenda mu bitundu nga kinaki era mu kiseera kino munzikire nsobole okubanga njogerako naye I'm going to use English. We are live on Soul TV. Briefly, first say hi to our viewers, introduce, tell us your names, and briefly you tell us the routes you're taking and the transport. How is it standing right now? I'm going to hold for you the microphone. Okay, thank you so much. My name is James Ogwang. I'm Operation Manager YY Coaches. I think this year is not so bad. We are trying with all our best to give proper service to all the clients as people are taking their move for Christmas and waiting for the Happy New Year. Basing on, you see, always when it comes to festive season like this, most of the companies, they do increase their charges. But you know why we always take our customers as a first priority, because we are moving well and they are behind us. Because we can't do this work when they are not behind us. And in all our routes, we haven't increased anything. Like Lira, we used to take 30 and it's still 30. Soroti used to be 35, it's still 35. But the only challenge we are having is all the West Nile. You see, West Nile, the distance is far, the road is so bad, we have a lot of actually challenges when it comes to service there. That's why we have tried at least to add all the 10,000 that is on West Nile only, and more especially for those one reaching like Yumbe. You know, Yumbe is 11 hours. So from Kampala, that is all about what is happening. So how much from here up to Lira, Yumbe? Lira, we are taking 30,000, and it was 30,000. Yumbe was 60, but is now 70,000. But the like of Arua 50, for like Navy is 40. That is how it is. Okay. Yeah. And then how about the security? Because festival season we usually have security threats. How is the security in your transportation, in your buses? Do you have enough security to protect your passengers from here Kampala up to their destination places? Yeah, we do. You know, when you are in a public like this, you need to safeguard your customers. Right from the gate, we have security there. You know, when people are entering here, we are trying to adjust so that to make sure that people doesn't enter the terminal anyhow. We are restricting only the customers to chase the terminal, and we have checkovers which is there. You know, the issue of security nowadays, like terrorists. We are doing thoroughly check-up for all the customers who are entering the terminal. Okay, so finally, you give your message to a Merry Christmas message and Happy New Year to your clients, but I would love you to use the language they understand, the local language those people understand. You can choose any. And you know, I'm a Langi from Lira. Okay. Local candidate Jopashu customers me why do you ameti Uganda do you po unumaro why ulegi winya be mekato karama ni keremwa hanyen upo yin matake. Your name, sir? My name is Ogwang James. Ogwang James. Yeah. Okay, tuyanze nga sina kubanga nzirayo abantu bano bateekako Soul TV botunulira wano TV zonna eziri wano wona bagenda maaso n'okubanga balaba
program Omusunsuzi kwebali TV zonna wano waliwo bus terminals ziringa 2 eno side emu ate bw'okulosinga n'otuuka eri wansi era nga waliyo ne side ey'okubiri abantu bangi basi zentono ku bantu abali wano okubanga batambula okugenda mu nnaku enkulu so wano we tusinzira olunaku olwaleero okuba tugenda maaso n'okubanga tubalaga embeera z'abantu ze bagenda okubanga batambulamu ate si wano wokka ne bus terminals endala nga betuze tubalaga zonna ziri bwesito mbadde njagala nga sinaba kubanga mbazaayo ntambule mu kakotono mbalage ate ekiri wabweru ng'ogyeko wano munda mbalage ekiri wabweru wa tamina eno ba wano munda we tuli ate nawo mulabe kubanga wano basi weziri bantu bajjudde bayibika buyisi ate ne wabweru n'aba bodaboda nabo bagenda maaso n'okubanga baleeta abantu buli dakiika oba olaba omuntu ayingira n'ensawo oba olaba omuntu ayingira nekibaga ebyokwerinda byo binywevu nga bw'olaba wano we bakola bw'oyingira wano bamala kukebera buli kimu kyonna ne balaba ki ekiri munda tobaako kintu kyonna teweekiko ekiriko obulabe ensonga lwaki tugamba nti ebyokwerinda banyo binywevu nnyo ate nga ne baafande b'abasirikale abasecurity weebali nnyo kati bwe nfulumako wano wabweru of course mba njagala kubalaga ekiriwo naye wano wabweru waliwo congestion ey'ababodaboda nga bw'otunulira ono omwami eyakatuuka ng'aleese wano omusaabaze agenda okuba nga atambula ate yazze ng'alina ne Christmas tree ye agenda nayo mu kyalo asobole okuba nga nayo olunaku lumunyumira kakati wano mbadde njagala kubalaga luno oluguudo wamu ku wantu awaali awafu era woolaba wali takisi wezipaakinze esaawa zino nga bwolaba naye bamaze okuba nga banyiganyigawo wadde ate eri bw'otunuulira wali mu maaso olabayo nti nawo tewana kubanga wateera amazzi gakyaliwo wadde takisi zigenda mu maaso n'okuba nga zipaakingawo wennyini so ino embeera gye njagala okubalaga omuntu agenda okuba nga akozesa no oluguudo lwa Asa Apollo Kagwa Road naddala wano nga ku Bekeri wano ku junction wennyini manya ye embeera gy'ogenda okuba nga osangawo takisi ezoolaba ezimu zigenda Luweero zigenda ebitundu eby'eggulu n'ebitundu ebirala wonna katawo zirinza abasaabaze ate nazo zijja nga zijjudde so eyo embeera eri wano mu kibuga Kampala kekana akalipagano oba kwe kuno okwesunga kw'abantu abagenda mu byalo okubanga balya ennaku enkulu n'abantu babe bagenda maaso n'okubanga atulaba njagala munzikirize mu kiseera kino sobole okubanga nzirayo eyo mu studio wa Farouk ate n'omukyala Jennifer Fulfiga ate tulegate ku basasi baffe abalala naye batubuulire embeera nga bwe yakedde wano mu Kampala embeera bwetyo bweri naye nga mbajjukiza nga 3 tuli Canaanland Vision Night ate nga n'okusaba kukyagenda mu maaso Boxing Day nga 26 okuyingira kwa bwerere Family Day Out gwe jangu n'ebyokulya byo jangu tunyumirwe nga twenyumiriza mu Yesu n'okubanga tucelebratinga amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo Godfrey tumwebaze nkoze ne mubiru ate nga nnyane Isaac njagala munzikirize enzireyo mu studio ate mugende maaso n'okubanga muweereze